ako wenna munna Uganda genzo okuleeta siga bulijjo mitembo olwetulabye ekitali kya bulijjo ekitabadde mu byobufuzi ng'abantu bano abakulu mu bwakabaka bwa Buganda abaaliko bakatikkiro ab'enkiza ab'ensa Oweekitiibwa Jjajja Ffeggere Mulwanyammuli Ssemwogerere Oweekitiibwa Daniel Omuliika abaali ba minisita ba Ssaabasajja Kabaka okuli Oweekitiibwa Israel Mayengo Oweekitiibwa Bagunywa Nkalubo ne ba ministers abalala ne Jjajjaffe omutaka omukulu akuli ekika ky'Embogo Kayira Gajuule nga bagenze ne bakyala baabwe ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukwasa engabo okumukwasa entabaazi ng'agenda tandika olutabaalo luno olw'okusaggula akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga. Waliwo ebijja ennaku zino ku Oweekitiibwa Kyagulanyi obubonero obwandaze era ffe abasabi ne tulaba nti waliwo Katonda kyali mu kulwana okulaba nti ku mulundi guno buli kimu kiggwa. Jjajjaffe omulangira Jjajjaffe omutaka Kayira Gajuule n'abakulu abazze delegation okuva e Mengo ogenda e Magere ne bali ekyemisana ne banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo kina kye kiraze era kira kye kiraga nti obwakabaka bwa Buganda n'Oweekitiibwa Kyagulanyi bali bati era obwakabaka bwa Buganda essuubi libulina mu Kyagulanyi Robert Ssentamu mitembo ow'Embogo era mu kaseera kano kino kye mulabye njagala mwenna mukyebalize Katonda tebamala gasituka tebasitukira muntu atalina maanyi tebasitukira muntu atalina nsa tebasitukira muntu kubanga bangi abamu bagamba bateeketeeke naye tebabasitukira baagala n'okugenda ku mikolo gyabo. Awo nno ekyo tukyebaliza Katonda obubonero obwo obuli mu ggenda nsuubidde okulaba Naddiini ova ku busozi obw'enjawulo nga basituse bagenze wa President wa Uganda addaku ekyo ngenda mugenda kiraba kubanga bino si bya bulijjo baganda bange si bya bulijjo naye nga twebaza abakadde baffe abo mwebale nnyo mwebalire ddala kale temulowooza nti bazze bokka babatuma oye mitembo President wa Uganda addaku keetonye kagwake mubirabye ebifaananyi bibyo mu bitulu musizaako wenna munna Uganda genzo okuleeta siga bulijjo mitembo olwetulabye ekitali kya bulijjo ekitabadde mu byobufuzi ng'abantu bano abakulu mu bwakabaka bwa Buganda abaaliko bakatikkiro ab'enkiza ab'ensa Oweekitiibwa Jjajja Ffeggere Mulwanyammuli Ssemwogerere Oweekitiibwa Daniel Omuliika abaali ba minisita ba Ssaabasajja Kabaka okuli Oweekitiibwa Israel Mayengo Oweekitiibwa Bagunywa Nkalubo ne ba ministers abalala ne Jjajjaffe omutaka omukulu akuli ekika ky'Embogo Kayira Gajuule nga bagenze ne bakyala baabwe ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukwasa engabo okumukwasa entabaazi ng'agenda tandika olutabaalo luno olw'okusaggula akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga. Waliwo ebijja ennaku zino ku Oweekitiibwa Kyagulanyi obubonero obwandaze era ffe abasabi ne tulaba nti waliwo Katonda kyali mu kulwana okulaba nti ku mulundi guno buli kimu kiggwa. Jjajjaffe omulangira Jjajjaffe omutaka Kayira Gajuule n'abakulu abazze delegation okuva e Mengo ogenda e Magere ne bali ekyemisana ne banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo kina kye kiraze era kira kye kiraga nti obwakabaka bwa Buganda
n'owekitiibwa Kyagulanyi bali bati. Era Obwakabaka bwa Buganda essuubi libulina mu Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo ow'Embogo. Era mu kaseera kano kino kye mulabye njagala mwenna mukyebalize Katonda. Tebamala gasituka. Tebasitukira muntu atalina maanyi. Tebasitukira muntu atalina nsa. Tebasitukira muntu kubanga bangi abamu bagamba bateeketeeke naye tebabasitukira. Baagala n'okugenda ku mikolo gyabo. Awo n'ekyo tukyebaliza Katonda. Obubonero obwo obuli mu ggenda nsuubidde okulaba Nadine ova ku busozi obw'enjawulo nga basituse bagenze wa President wa Uganda addaku. Ekyo ngenda mugenda kiraba. Kubanga bino si bya bulijjo baganda bange. Si bya bulijjo. Naye nga twebaza abakadde bafaabo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale temulowooza nti bazze bokka. Babatuma. Babatuma oye Mitembo. Oye Mitembo. President wa Uganda addaku. Keetonye kagwake. Mubirabye ebifaananyi bibyo mu bitulu musizaako wenna munna Uganda. Genzo okuleeta siga bulijjo. Mitembo. Olwali tulabye ekitali kya bulijjo ekitabaddewo mu by'obufuzi ng'abantu bano abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda abaaliko bakatikkiro ab'enkiza ab'ensa Oweekitiibwa Jjajjaffe Ggere Mulwanyammuli Ssemwogerere, Oweekitiibwa Daniel Muliika, abaali ba minisita ba Ssaabasajja Kabaka okuli Oweekitiibwa Israel Mayengo, Oweekitiibwa Bagunywa Nkalubo ne ba ministers abalala ne Jjajjaffe omutaka omukulu akuli ekika ky'Embogo Kayira Gajuule nga bagenze ne bakyala baabwe ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukwasa engabo, okumukwasa entabaazi ng'agenda tandika olutabaalo luno olw'okusaggula akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga. Waliwo ebijja ennaku zino ku Oweekitiibwa Kyagulanyi. Obubonero obwandaze era ffe abasabi ne tulaba nti waliwo Katonda kyali mu kulwana okulaba nti ku mulundi guno buli kimu kiggwa. Jjajjaffe omulangira, Jjajjaffe omutaka Kayira Gajuule n'abakulu abazze delegation okuva e Mengo ogenda e Magere ne bali ekyemisana ne banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo. Kina kye kiraze era kira kye kiraga nti Obwakabaka bwa Buganda n'Oweekitiibwa Kyagulanyi bali bati. Era Obwakabaka bwa Buganda essuubi libulina mu Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo ow'Embogo. Era mu kaseera kano kino kye mulabye njagala mwenna mukyebalize Katonda. Tebamala gasituka.